Okuviira ddala ku ntandikwa y'omwezi oguwedde, poliisi ezze ekola ebikwekweto okwetoola eggwanga lyonna okukwata abakyala kimpadde abadde beefudde ebberejje mu kutigomya abantu nga babbako ebyabwe kona okutemula. Poliisi etubulidde nti obutuukidde olwaleero ng'abantu 3,132 basengejjeddwa mu bangi abazze bakwatibwa nga bano bazze bakwatirwa mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Tukitegedde nga ku bano 2,552 bo basibiddwa mu mbuga z'amateeka era ne basindikibwa ku alimanda, so nga 232 bakyabeetegereza ng'akadde konna bagenda kugasimbagana n'omulamuzi. Tugenda ne tukola ebikwekweto bino n'osanga nga tufunye abavubuka ababadde bali mu bifo nga banywa enjaga. Naye bwe tubatuusa ku stations ne tubajjako fingerprints ne tukola correlations ne tukebera ne mafiles gaffe, tugenda okusanga abantu abamu bano nga waliwo n'emisango emirala gye bazza egirabika mu systems zaffe. Bano okusinga bakwatiddwa mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ng'okusinga emisango gye basangiddwamu gya bunyazi. Nga mwe muli Kampala Metropolitan East nga yo yokka twasobodde okukwatamu abamenyi b'amateeka abataka wansi wa 334. Mu Kampala Metropolitan North yokka twafunyemu 317. Kampala Metropolitan South nga twafunyemu 308. Ng'oggyeko bano gye buvuddeko poliisi yatubuliranga bwe yakwata abantu 3 ku abo abakwatibwa ku Katambi nga bagezaako okutema omusajja yali abatangira okubba ku kizimbe Kiggwanda. Katukitegedde nti poliisi yakakwata abantu 8 nga kano ke kabinja kakola effujjo mu bitundu eby'enjawulo nga kabba abantu. Babadde twakutte 8, jjukira lali twabagamba 3 ne twongerako 5, those are 8. By then zali pichi 3 kati ziri 5. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.